abayimbi baffe senga basobola okumaintaininga ne bakola kwegamba record labels senga kati nabo balya ssente ate nga the same time bapromotinga talent naye abayimbi baffe bali selfish baagala kubeera nga bebabeera ku ntiko all the time olaba n'omwana wabeera upcoming nga avudde wala n'akuba hit kimuluma naye ate Diamond ali mu kulya ssente bano abaana ssebo ye abazuula n'abategeera nti gye bali basobola okuba omuziki ye n'abateekamu era buli lwalaba omwana ng'ono ssebo ng'akikubye ye essanyu lye kubanga abafuna ssente ate ne talent abagitaddeyo naye agayimbi gaffe wano mwana agasajja agakulu agaliyo gefaako gokka kumba naongea Kiswahili anatoka kwa TZ kama ula nataka kufundisha mimi nafundisha nitakufundisha Kiswahili vizuri sana nampata niwano mu Uganda tulina abaana beetaaga just kwatako bukwasi tewali agenda basi tulira music industry nze mbabuulira abayimbi be Uganda entertainment industry yonna temusubira nti waliwo omuntu agenda okuva e Bulaaya mbo ba government nedda kino ekintu kyammwe nga mmwe bannabitone ke kasira mulekerawo okubeera selfish mukwatire wamu yengeri gye mujja ositula entertainment industry yengeri gye mujja ositula movie industry yengeri gye mujja ositula music industry teri agenda kuva balya uyenna anaava ebbali agenda just kuteekamu naye kulaba wajjiramu newe mba musuubira nga mwagala mukikwati kwegamba kisituke mwetaaga mukwatire wamu waliwo abo abasajja abakulu abali eyo saagala kumenya manya kuba kijja kubeera personal naye abo abasajja abali eyo mwena abakulu mumanye ekyokukola tulina kukwatira wamu tusobole okugezaako kubanga tusitula entertainment industry ya Uganda abasigadde bagenda tujjangamu batujjemu kye bajjeemu bo batambule bagi